bo bakwata ngo wayiriza wisdom kirize bo tokkiriza bagenda kujja mu enjala olinda olabike mu court oyogera amazima kwa ojja mu court kati ababayogedde kizibu bakuba ekisoka bali mukomera kigo bawola bano nayo mu ate baso kizibu kati kati n'omuzanga talina njala bamutabuti kati kizibu era okkiriza kati abo babadde andika kati abayo gwe tobakanyanga okkiriza aba engenda bikola wisdom yaso omuntu nti ye yamutadde mu fridge nti ye kukakule government yawo nesobola kujja nemenyawo neteka omukono gw'omuntu mu fridge neddamu nezimba nga siriwo ne basirika ne bajja bakwata ne bagasula ogenda ga wisdom yaso omuntu n'omukono guli mu fridge towakananga ogaye kati choba obangu izo baga mumpa mmeka balabe nti oli kusadi yabwe bakubuza baga njaga milioni 5 baga igwezache oli musiru tugenda kuwa milioni 2 baga nedda mukole 10 kati awo bategere nti ogenda gukola bakusimbo 5 oga yake kale mumpe mpandike ngo wandika ngo kwala tugenda kuleta mukoti omiza nti ngenda kujja olujja mukoti pa banayo mulamuzi wendi wano sivao banka se mpandike statement era bampadde milioni yesu era sizizayo izo zonna ziridde BOCAT TV Nera kakati era onako olwajjo abantu baffe Aleese Sewanyana nenda obadde olese Museven uko tusakale Museven Museven n'agamba nti ensonga yokka gye tusobola okubeera nga turegulatinga either emiwendo gy'amafuta yitagenda gisalako naye either oleke motoka ye waka oba si kyekyo tudde ku motoka ez'amasannyalaze ze tuba tukola ki ze tuba tukozesa naye SULA terekomaawo kuba ebigambo by'omusajja bisobola n'okunsesemya SULA kati kankubulire nze mbeewuunya n'emitwe gyammwe mmwe baproducer ne mwabana bamawulire kale gwe ku lw'omulimu gwo olina kubeerawo n'owuliza Museven naye mbeewuunya nze sisobola kuwuliza Museven nataddewo omwana wange myaka 6 anjigiremu bukiripu naye obwedda anabiriza naddako ku katyuni ngamba n'omuvubuka omulala bamuyita Sami anyamba ansalye mu bukiripu wayogerayo ekyamagezi yankubidde nanga muzeyi omusajja nga anaatera okumala konze lwaki nti ndabanga atanafunayo kakiripu byeyayogera luli ne byeyayogedde tewabadde enjawulo yabadde gikwa wano yayambadde uniform engeri gyasanze gundi minisita wa Russia andi yabadde ali mu kutongoza motoka ezikolebwa ezirwa sebo tukole motoka za SULA ezirwa zigendewa Omumerika asobola kujja n'aguleze motoka agera si namuwanga ga Afrika sebo angani agula Tanzania yagambye yagala ne propaganda soko ogirabe nga muna Kenya akimye motoka 10 ebyo alina biguza kati SULA muleme ojja ku wisdom Burundi ejjagula kuba yagala byabwere Southern Sudan ne interested mbazungu ekonge mundu eriyo ngomala gatwala ebyo Uganda kumanye mundu America gye bayiwa wali zishotgun zennalenga basitesinga bayina wono walona akono kenkanange ntibi ngene kakola katya katambula kati ndoze ne kaje ne kala kasobola oyingira mu kitebe kyeni yupire ne kala bakati empewo yeni pie kafuovu ne kakwere kukali kankuwe ekisooka bana Uganda tetulina scientist ye nasola kola ebyo balimba twalina wane nnyonyi yagwe yamaje mwafiramu mu Russia kitegeza yajivuga tosola kunimba bana Uganda ngati wala ne jina yakagwe emitiana mabadde mu omuzungu kyenkugamba olaba Uganda tukyali ku exstating ennyonyi zivugwa abazungu lwakwa tuba tuwekwese nze nalinya airline ya Uganda di ngobo bakabireta bite omuzungu era alina mulema bwati ngajivuga nengane kati ate omulema ono singa namulebe ngajinga nandiganye ko ndi wadembo gana nga yomanyi mbone Uganda wakwata bimanyi omanyi ng'olinnya ennyonyi ekyeta pilot okweyanjula naga amanya gange nze Rukolokiev nva Russia I'm going to be a pilot from here to London bicha bite nayogera ebintu bi omanyi kye babategeeza tegera agenda okufuga wa myaka emeka ava mu nsi ki kakati oba okyatudde nti my name Mugisha Owesigire so pilot so coordinates okemvemo mufunire endala oyina right ogamba mulindeko oyo tamvuga sure goroza wali olowooza ndino yeyanjira bweyanjizibwa atyo
mbantidde wagala etindo tabu ya nga kirumira atugamba babuka kirasi omwana gajja kambuka kirumira atugamba babuka kirasi ngaba lindako ogambye gwani wasomera wa mbu jinja simanya airstrip bitya simanya lindako endala yentwala bayira bo bonna Uganda tebakimanyi ekyo bwekyo kibeera kakati nga tuzzeeyo ku kya President Museven nze neewunya emitwe tulina emmotoka y'amasannyalaze tukoseeyo amafuta asobola olesa ekyo kati sula kankubuula ekintu kimu one njagala obuuze mwenna abatulaba wano nga muri Europe emmotoka y'amasannyalaze eri very expensive e Bulaaya kyova n'abantu b'e Bulaaya si nti bazivuga sente eno liyinza beera nga mu sente muganda wange emmotoka basobola okugamba emitwalo aga ejja $. Ekyo kimu nalaba Netherland ku nsi za Europe ze nakatambudde ndowooza nga yesinze ze emmotoka ng'ogenda buli wamu basooka ne bazimba obwo bumu obukyajinga Bandi badenga bu petrol station nti bakola ku parking ne babusimba no parking kati Museven alinga atugamba nti emmotoka zaffe tugenda kukwata extension mbuzi charging we ku extension mu nyumba ndaba petrol station otegedde zandi bade no provision ne otegedde ko kyengamba Museven agamba alinga gamba tugenda kukwata extension tusikebo tipa ku motoka tuteke extension yawe soro ku charging emmotoka n'okubeera nga waliwo okubeera nga omaze ennaku bbiri ekitundu ekirimu masannyalaze ekyo kimu ekyokusatu ovuga emmotoka ya Uganda nga y'amasannyalaze bwekufiirako essoloti kyekigendo gikyazinga otegeddeko kyengamba kati ekyokuna ekiringa ekisembayo kankubula essula Uganda wano bw'ova wano njagala obala district edda tulina district nga akava Kampala nga kiro 140 naye nga tebalaba ku masannyalaze kati no kwisura lwa tomanyi ogenda mu byalo n'osanga abantu nga tebamanyi nagakozesa amasannyalaze Museven ye community gyagamba okuleetamu amasannyalaze emmotoka ze electric cars kati kankuleetera kino nakugamba luli nekireka tuwakitwala serious kira motors yagenda ne testing emmotoka ne badira bebe cool nandumwene ne babateeka mu mmotoka ya kira moto twalabe kyaliwo yazikirira mukulu yazikira yanyampira ku kkubo ng'etuse katwe emmotoka yanyampa bebe kuru n'afuluma bw'ati ye yangu y'ebintu taagala bulandi ye kufa bebe kuru yalindawo boodi amuga gana twale ekiwato nja kusasula zonna emmotoka atuuka ekatwenyampa ziri 3 eziriwa ezakira motos nga za masannyalaze teriyo n'emu eyawa ey'amasannyalaze ewa nesula bakyakulimba za sola nga Sura. Ne munyama dowuliza Museven. Museven olaba. Ne mbato de meeting ayogera. Mbangala omayo kati soka nga kozi wevo wano ngenda kulaba ni ngenda kula ka baby kange tugendeke mulungu nga wayogera. Tugendeke mulungu. Ne kanga ni meeting ye. Betuve mulungu tugendeke wano nina sente meka. Agenda kumaliza okwogera. Niwe mba mpandika mba mu plan za awosoro kwandikako esebengendo okolo mwa ekisegeza no plan yonna solution kuya kuma katika nkubule ekintu kimu ekanya basaza amafuta ndoza basazeko basalaka ebyo bitano effect ya muntu wa wansi najiwulira Uganda wano waliwo kye bayita selling price ya amafuta government ya Uganda tejiyogera buli petrosense etunda zayo kubanga zaabwe zabanogu kivula nyingi zina amanya eno biteno eno lungubwa eno bitya bayina amanya gaabo selling price ya mafuta gawano kandi badde ku 10 bongera kati bongedde mu 13 gagula kasamba esatu zigenda wa kubanga abaana abali ku border Ebipya bagamba bagenda ne baganywe Kenya ku 10 no kuma mu Uganda kati abali ene Uganda bakomplaininga bagamba tetukyalina betubaguza petrosense neziri ku border ze Uganda zigenda zifa era singa ne Rwanda nga wali gatuna usajja bunyala ntibwakambwala abaana abali awo kisoro bandivuze nga emmotoka neziyingira nezinywa nezikomawo obusoro vuga kilometers 3 ngoyingidde mu Rwanda nonywa amafuta go ga mitwalo 10 n'okomawo noba ngo savings dani oganyo mu Uganda Museven taina solution buli wayogera nze nabuziza abamuwuliriza ne bangamba byonna byayogedde mbu yatuleetedde omusajja ne Uganda muri mbwa yaleese omusajja n'akola bw'ati bu dokita mbu yannyonnyodde
era bwe bangambye nenga mu mpaka clip ako omusajja yannyonnyodde yagambye mbu bafunye obukugu mbu obusobola okuyamba kuba European ku muliro mbu abazungu omanye Bulaaya naye abakugu abo sura mama mulizo musajja mama kusemba kukiwulira kanaka muli mutu ino okukola ebweru ekireetera omuliro okwaka ebibira okwekoleeza tebabimanyi nabbimanya bano babulabi California buli mwaka bateekawo n'ennyonyi ezisikiza 1 bali abasajja baazimba ebibira byabwe bikwafu babipreservinga yes babitema emiti naye ne biddamu ne bimera biba bingi 2 waliwo California state eyokya nnyo kakati emiti kubanga ebibira bingi that kwekalabulako bwekuti olaba nga that friction ereeta omuliro kiriwo mu Brazil kiriwo n'eno kyovula abali abasajja bateekawo zifabricate nnyonyi bitya kuzikiza kati omukugu wa Mwami Museven yagambye naye mwana yagambye bwati Bannayuganda mulya mmere ki omusajja yagambye bwati Museven naleka clip kali nentya yagambye president twagala tuyambe ku bazungu mbu bali abazungu tulina obukugu obusobola okuzikiza omuliro bo baguzikiza baguva mabega ffe twagala tugende tubayigiriza engeri y'okuguzikiza nga baguva mu maaso eyo ddiiro manye abazungu bwe batulaba n'abantu ba Museveni nga boogera kyogera mu luzungu ekyogedde mu luzungu ate yatukoze bubi nnyo wakiri yani kyogedde mu Luganda kyogedde mu Luganda kigamba amofasi olabeka omuntu kyogedde mu Luganda wakiri sula kankubuulire osobola okuŋŋamba Munnayuganda omuliro gukwata bulijjo mu bizimbe wano ne bijja nga tetusobola essomero ne lijja ne liggwawo ng'obukugu butulemye okuzikiza essomero eryo ne ebibanda by'embaawo yabadde ku National TV n'agamba Museven mbu tulina obukugu twagala tuyambe ku bazungu abo gundi yagikolerawa bagita batya oyo yabadde ayogera ayagala visa kugenda mu America Uganda agikoye Museven teyategedde oyo yabadde asaba visa embaawo wali anti alaba mukama wagenda wagenda mu America akwate kubadduka embaawo eziri open zajja wano oba bwayise nga fire brigade tewawerawo na kilomita 10 fire brigade eri wali ku Nakivo Bulu okuvaawo okujja ozikiza kyagaana ekibanda ne kijja bwekiti wabula omukungu ali ne Museven ku TV agenda zikiza birira bya Bulandani Museven tesiri kusonyiwa nesula zinewunya abantu abakyawulira oyo omusajja kati omusajja n'agamba obukugu bwe tuyina twagala okuyamba aba European okuzikiza omuliro waliwo ne gwe nawulidde abalimi bawakanya yavuddeyo n'agamba mbu ekisebbeeyo y'emmwanyi wano eno nti tebakolako value addition at least singa bino ebikuta bibajjako ndowooza singa bebakolamu kaawa olina amugamba nti ate kaawa yanaawoma atya ow'ebikuta kaawa wawoma yoli ow'omuwula nesula abaana baffe bagenda tuvuma nnyo nga gwe naabawo kalekaleko abawo kalekaleko obatadde mu masomero ag'ebbeeyo era ssente naye abaffe sula kalina tekinologi eng'ejjaze olaba n'abo abaana bammwe bali bajja funa access ku masimu abaana baffe sula bakola ebintu bye tutakola mu myaka gyabwe ogamba omwana nti oyo gwegambye ekikuta mbwa mukola by'okugyako ekikuta sula omanyi lwaki bakaze emmwanyi bajjeko ekikuta basigaze diyaga kagundi omuwula ogwo gwegwe ebbeeyi kati oli omukugu agambye tukola by'okugyako ekikuta tusinga tukirekako kyayandiwoomyenyi kati kyoba olaba ayogera ne gwe bagamba awo aba badda bonna tekuli ayogera ku munne weba nkoko zonna nkoko nsaata tezitabika
Museven ayina Museven yagala nakola ensobye yagala nawa abantu nga baganda be bamita ko jjajja senga be bali mbitongole lero balaba balina amanyi agamu amaganda naye nga baganda kakati olaba musajja kwogera bifu olaba musajja agamba no Uganda eri middle class income no nyizo musajja ubosi java ojana kwemunya kakati Museven ayina extended family kati bewe ebifu kati bebituka mbyokunyonyera banyonyera bifu kati bagenda baleta Katumba Amala nanyonyera oluguudo lwa Southern Bypass navane nga Katumba Amala olugendo jaswala leka kajina jabinyonya yagamba mbuno oluguudo kyasina okuba perfect simanyi bitya mu nsi yonna nimuka Katumba Amala ogenda swala ondaze wano olubale lwa Accra olwa Ghana ngenda kawa abantu Accra flyover kati nno ako kando kafuna namala gamba wano Uganda nakirire yemanga nalinze maze emyaka nga 8 sikirire oluguudo kugenda kunizwe sikiriranga yo nange ndwawo yita kati nakirira nenda flyover bunaku gye bagamba Museven yajja najigula ajogera tugenda zimba flyover tumukuzimba flyover Kampala nga flyover tewera kilomita kati ekyo tebakiyita flyover bakiyita crossover ne Museven yajigula nagaye crossover yebera gundi ya disco kati bamuzimbidde crossover y'oluguudo kubanga okuva ali tetuuka na kwinizibwe kibbabo nisuka kati oyo teziwera yagambye ziri kilometers 3 teziwera gwamanyi mailo weva newenkana kwa mailo emu erimu kilometers emu n'ekitundu kati kyogamba ziba kilometers 3 simanyi n'ekitundu awaliwo mailo 2 gumanyi mailo gwesula kati no kankule okubanze nzaliddwa Kampala awo batadde oluguudo waliwo ne poster poster ina kibubo ekyaliwo kati olaba nti njimanyi mbode simanyi nti ekyaliwo waliwo poster oluguudo lutandikirawo ku poster ne lugwa wali ewatandikirwa kwiniziwe wewerawo kilomita bigumanyi kilomita Kaye kilometers zobala bagase bokola ka radius bogatta nti no lugenda ekiwiro no ludde ensambya no sura olaba queen esawa ya queen we yali ogiraba boyita straight no genda okuva kusaya queen paka ku roundabout yekibuye golozalibo mailo meka tewera mailo anedda tewera awo mailo nina kokana ebira anyway umanyo bovuga obuyi mwafa kilometer ndoza nina kilometer ewera mailo ewera wawo tewera kati ongamba otya flyover ya Museven nti isebe lyandalirire ddala takako butesi lyanda tutubimiriza ongamba otya flyover ya Museven tetuuka mwabamanyiiwaawo mbagayi waliwo posta ina kivubo era nga totuuka eri ku bitala bya yeri wano ngudde ensambya tetuuka neri lutandikirawo tesala na leirwe flyover tesala leirwe egenda bweti newetamu katono yeyo gye bakugamba naye kyewuunyisa Accra mu Ghana basajja bakola enguudo ziringa 9 za flyover bwezi nzirabye neŋŋamba olusembayo waggulu sobola duvuga kati nno naye lwamalawo $94 million olwo walunemye okuvuga ebyo byonna birabe zonna essembi nemunewe olumanyira obeera mu nsi ezitegerekeka olumanyi $94 million ne lusala jja mu Accra kubanga lukutula buli afuluma Accra tewetaaga kuyita mu city center $94 million ogenda kulaba akakantu ke bali mu kukola akatewera na mailo 2 bakisobola okugamba nti kamazewo $1 million 2 naye babeera babbye nnyo kumanyi engeri gye baleeta Katumba Amala n'ayogera wano mbu oluguudo lwa Southern Bypass pa kilomita balubala $1 million 9 nenvayo nembikuba neŋŋamba muzeeyi Katumba leka bano banoogu babyogere mu nsi yonna oluguudo olusinga okuba expensive baziyita Silk Roads bakya ne basinga ozikola pa kilomita luli $1.5 million ne mu America oba side kize ziri Silk Roads ziri abachina abakola enguudo eziyita ne mu mazzi abachina naye ngamba ota Southern Bypass $1 million pa kilomita 9 bana abasajja babba nagamba SULA lwaki babba kubanga olaba musajja yasinga mbwabbye sente naye nga bidde ebiteega bye balina ebiteega balina zirizi balina buli kati tufi omuntu omabeera mu ebintu nga bina byonna bibye anti kati ebiteega bye birina okulya bwabba biliyoni 9 ebiteega ne bitwalako 5 kati otegedde kyemulama so therefore Museven takyalina kyatugamba ojja otya okwadressinga national simenya bitya n'ogamba abantu tugenda kuleeta emmotoka ezikozesa amasanyalaze nga ne mu Europe gye ziva Netherland gye tugamba
emmotoka z'amasannyalaze teziwera na half eziri wali naye zimu zikolebwa waneena nti ziyeki yagambye tukozese ku ezo ezikolebwa waneena kati SULA nze ondaba waliwo bbaasi olaba sirina na bugumu butuula mu Uganda Airline sirina bugumu busobola kutuula mu emmotoka za kira oŋŋambe nze nti omuzungu avudde Netherland agula emmotoka made in Uganda enakasongola walabye ng'ekyazigereza waliyo nfufu azigereza mu nfufu zitambula mu malungu azikoze okusinzira ku mutindo gwa Afirika mbwagenda kukola emmotoka kati awo wagenda okukola emmotoka z'amasannyalaze ziddewa zijja kubaawo muzigule nze weziddewa njatambuza ebigere onyeguluguse ku kyalo gye bayita made in Uganda kati kankubule Museven kale okujja nga nenyigiriza pozi nga mwana we yagikoze nga Museven amaze yagenda dda mu ggulu Museven tebakyasobola olaba alemeddwa okuyiiya jjiiko ongambe mbwayiza kati kankubule SULA n'ekintu ekirala kuba nze saagala kuba nnyo katale ka Uganda eri ojja sanga nga Uganda tuli assembling country era abasinga bagamba SULA nzo nimbe mbutukoze omupiira ogwo mbulya aha tugufumbidde mu factory eriwa obugo mmotoka wakisekka kati SULA akwanga mumwera eri amatola Museven yaleeta kampuni wali mu kampuni egenda kukola radio abaana be Uganda abamwe abafe bali ku zipaadi nga basoma basoma ku radio naye abafe tebaafuna radio ne bu TV ne SULA amafano natuvuze bubi yagamba agenda mpaka radio ne TV ne mwenche bakola ne badirayo mu China wali n'agamba mbwa ali mukola radio kakati Parliament ngojjeko ne yabavubi bayimuka tebalagidde ku tebalangira mbu bagenda girabula factory Mwanga Kivumbi n'abalala ne bagenda kolona naba abainaremu abalimu amagezi tebalangirira ne bagenda bannamawulire ne balaga kadi zaabwe member of Parliament awo ne bayingira tuzze kulaba hamu tulage mukola mutaredi omanye kyatuuka wali omuchina radio gye yajjayo eyaliwo gye yalaga nga yeerabira okujjako made in China yasuubula busuubula eri yajjanga ne radio ate bagambye yakikola abakikola bali mu government bamugamba jangu dda wano zijja kusanga kati ezali awo nga balina wazireeta balina osangulako made in China ne bateekako made in Uganda ne wali obupangulu obutannagattibwa kati nga zirya naye nga biliyoni omanye ezafulumaawo ezo baazibba nze nagaye bano balina ebiteega balya otegere kyengamba kati olaba radio yatulema era awo diru neyiika naye nga balina bazze babbye engoye Kananathan bagenda okukebera engoye eziva e Uganda ng'okuggyako akantu akaliko made in Uganda agowa Bush yatuwa diru eyo naye agamba tufuneko ebintu ebiva mu nsi eno Uganda tufuna chance ne tulata Kananathan bw'akola engoye zayingira Amerika bera Amerika bagezi akwata olugoye luno n'akebera material agenda okuzuula nga olugoye lwabwe Amerika omuzanyisa kati oŋŋambe mbu tukole emmotoka amudika yagaye mbu Uganda waliwo abagagga abeetaaga emmotoka zitayitamu masasi Museven yagala kugulira bantu be emmotoka ezo anti beegomba eya Bobi beegomba ya Bobi Wine gwoba gwe abanene abali mu gavumenti kati gwoba gwe nga mumubya Uganda bwe muti nga bannayuganda batandise n'okukwata amajambiya kyogera temutya bonna ugenda kulanga bonna balina emmotoka ezo abafamile nawo banyamikago bali bayita bata mu Uganda abooluganda ab'emikwana abamunaye buli omu agenda kufuga amudika Bobi Wine anti yabasomooza Kaye Uganda SULA tebakugetanga nti tulina factory nze wisdom ngete mbwefumba omupiira nefumba engine factory nefumba engine n'omupiira nekola body nze wisdom ngongeta Uganda tulina factory ezifuuyira bwe langi ku motoka green ekyo nkikkiriza nti bajja eri amabaati n'obuyumba Russia ne babuleeta ne babuteekawo ne tufuuyira langi kati SULA tutembule tugende na Kasongola tugwe bugwe tubabuuze mundage engine ye tractor yasobola kukkiriza yingira kyekugamba bali abazungu bya kiboko bali abasajja abanyiivu nnyo ssebo kati tuli
assembling country nti America ekola ebyuma byayo nebitwala mu China kubanga China waliyo cheap labor ne babipa aba China ne batandika obisiba ne bikomawo mu America Uganda tuleeta ebintu nakasongola ne tusiba omupiira nga bagukolera munakasongola ekola omupiira abaana bali awe bwayise bagifumba ogubadde omukadde ne gudda buto nedda sura teknology mumanyi omanyi bayita fumba omupiira baddira omupiira oguliko ekituli ne bafumba wali ew'ekituli ne tewaba wagumu era bagamba toguteeka mu maaso guteeka emabega kubanga sawa yonna gupasuka nze muzidde omufumba omupiira era wogufumba nguvuga koleero kuntuusa wakange emmotoka ngipaaka paka nagula omupiira Kaye tumalize kusonga kati ekyokubiri ogubadde omukadde baddira omupiira ogwaggwako enjola bannayuganda manyi bayiiya nnyo ne bagusala ne bateekako enjola naye kiba nti tebakoze mupya ng'ani akola bazimbidde ku gw'omuchina gwennyini sura njagala tulangire wano nti ewa Kiseka waliwo eyakoze omupiira gavumenti ejja kujja emukwata bajja muga ono wakoledde omupiira asobola okukola essasi ateeka ebyokwerinda bya Uganda mu matigga nokolo naddala nga wawano muganda nakola omupiira omanyi kyaliwo kwoli Musabode Museven yajja akakasiza eddala akola ekyuma ejiiko bali bamuliddewo bamala mugamba wa omusajja akugeta aziteeka mu buteesi nezifulumazivugumyako naye bali bamulisula bali awo Musabode Museven yajja bwati nalaba fooko nga zigwa nagamba ono wafulumiza fooko agenda kumpamba nagamba basajja omusajja omuwamu kati kumbe dirwe erimu basajja naga muzeeyi omusajja nedda tebamukwata alimba kyalimba ki takola fooko nti kiki azenda ezifuluma ti fe tuziteekamu eri bannange inalem yavadda azibi ne Musabode babbiramu bateekangamu fooko made in China nezifulumira mu kintu ekyo ng'ezookya Museven yamala kulaba kugi bafulumiza eriko made in China njagala ndagayo fooko eriko made in Uganda tukyali ku BOCAT TV kawezi dongo service tumalize ku nsonga bbiri waliwo ensonga mu bbiri zinagwayo ababaka baffe Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana abajulizi bagamba babakaka bukasi kati eyo ngenda ndowooza wonookomawo tugipangulule bakira tugigire nagamba bannayuganda tugenda kuddayo tulage bannayuganda ennaku ze baali bagambye nti Ssegirinya lwe yapanga we yalina meeting olunaku olwo Ssegirinya yali mu Netherland Alan Sewanyana gavumenti ya Uganda yali emusindise mu Japan lwe baali bagambye ekyo kimu ekyokubiri kankubuli abajulizi bazze mu kooti ne bagamba bannanga obujulizi obwakusooka baatukaka sula kati kankubuli bwe bakwatanga ne bagamba kola wano obujulizi obulaga nti wisdom yasse tobawakanyanga boogere yogera otuuke mu kooti ogambe amazima kubanga wonoogaana bagenda kujjamu enjala era bagamba babakuba nnyo anti era babakkirizi biri byoyogedde nga tewali looyawo kati kambayigiriza amateeka bakukwatanga owayiriza wisdom kkiriza eyo bw'otokkiriza bagenda kujjamu enjala olinde olabike mu kooti oyogere amazima kuba ojja mu kooti kati abo abayogedde kizibu obbakuba ekisooka bali mukomera kigo ate kizibu kati kati n'omuza nga talina njala bamutabuti kati kizibu era okkiriza kati abo babadde andi kakati abayo gwe tobakanyanga okkiriza aba ngenda bikola wisdom yasse omuntu nti ye yamutadde mu firiji nti ye kakule gavumenti yawo nesobola okujja nemenyawo neteeka omukono gw'omuntu mu firiji neddamu nezimba nga siriiwo ne basirika ne bajja bakukwata ne bagasula ogenda ga wisdom yasse omuntu n'omukono guli mu firiji towakananga ogaye kati kyoba obbanguliza bagamumpa mmeka balabe nti oli ku saidi yaabwe bakubuuza njagala miliyoni 5 bagaye gwezaki oli musiru tugenda kuwa miliyoni 2 bagaa nedda mukole 10 kati awo bategere nti ogenda gukola bakusimbo 5 ogaye kale mumpe mpandike ng'owandika ng'okola ki tugenda kuleeta mu kooti olumize nti ngenda kujja olujja mu kooti pa bannayo omulamuzi wendi wano sivaawo bankase mpandike statement era bampadde miliyoni ezo era sizizaayo zonna ziridde kati bw'otuuka awo oba kati awo olaba kibalamawe yagamba medi gun
yamugamba bannange gwe makumbuza nnyo ebibuuzo baba n'abambulidde byokwogera kibalama golozayo kyeyogera mu kooti kati abo baati basobola mukuba kibasobola kumuwa butwa kufa mpola nga tebasobola kuddamu mukolako kintu yagamba gwe Sseggona byombuuze buba n'abasirikale baŋŋambye byogere naye okimanyi gye mujja Golodi babalangiridde nti bali mu luse lw'abaavu ddala Ekaramoja balina kuba baavu ate kati twagala kuba baavu twagala bafe SULA nagamba gavumenti yafulumya bbiri Karamoja ne Tooro 135 naye mbuuliraayo SULA wali olabye amata gagende Karamoja ne wavayo Golodi baagaana Kasajja gwatayogera baagaana TV zonna okuddamu okulaga ebintu ekaramoja kati buli lukya wabeerayo abantu ng'abo abakutuka tebabyogerako waliwo ekitundu kyekyasinza obunene mu Karamoja ekivaamu golodi era kyovola abantu abaleese bayita kapera byong bayita waliwo Moroto bonna baagala banyigibwe mu tawuni y'Moroto ye watali golodi biri ebitundu bye baali balundiramu bye birimu zaabu era bamusima kati buli lunaku wafaayo abantu kyekibayamba lwakubanga munaye nga omanyi abantu beebuuza ekitundu ekivaamu golodi bwe kityo kibeera kitya ate mu bitundu ebisembayo obwavu anti twagala balina vision nagambye balina ebiteega bwe baba bafuna ebyobugagga tebaagala bigabana n'abannansi be balina obbirya bokka gw'omanye ekyali awo mu Lwera n'abaali balimamu babakuba embooku ne babamenya emikono baleke mu bantu basime omusenyu saate ensi endala kyezikola kankubuli Amerika kyekola Amerika ekola bweti ejja mu Texas nemanya nti nno lino ettaka lya Wisdom tuzuddebwa amafuta tugenda gasima ne bamugamba ha gavumenti ogenda giwa omusolo bwe guti tugenda kuwola ssente bwe tandika osima amafuta Uganda Karamoja babatabusi naye lwakubanga munanga abantu abavu Katonda yabagira balina n'abaana eziri gundi mu bwavu obwo omuntu agenda kufa agongobadde kimuganda funa lubuto Razaala abaana bwe bali eno Kampala basabiriza bajja kuddayo obwana obusabiriza obulaba bwe buli beera wano ne buyiga ebintu obukodyo bw'Abaganda bugenda kudda ku ttaka lyabwe buli bayeekera ogenda kulaba obuyeekera nga tebayekera kuwamba gavumenti bayekera kukuba bali ku ttaka lyabwe buno obwana bwolaba obuzaalirawo buli ku makya buzaala ate kiregeza ke bazadde kabeera kafuse Kaganda obwana bwala kansubuga kalutirwankejji kati bana akagamba nti gye waava ettaka lyammwe lyaliko golodi kajja kuddayo n'obukodyo bw'Abaganda Karamoja olabe kafumita omuntu tumalirize SULA nziruke tugenda kuddamu kubanga basiibudde tuddemu bana subscribe on BOCAT TV subscribe tambuza link eno video tolabulabe bobola nga zikunyumira kubera ku program ezakabi tubenga ekintu kikwata tutwala maaso mbagamba nti kati Uganda we yatuuse bino byetogera togenda kuddamu biwulya ku TV wa ku radio fetu ino byogera basiibudde mwe okay mbere bulungi mweraba BOCAT TV Neera.